Bamalaya abaddukidde mu Buleesu basangidwa mu kizimbe kya Lozias Complex Kaleerwe ekigadde olw'obukyafu mu kikwekweto kya KCCA kyeyatandika gye buvuddeko okufuuza ebifo ebitatuukana na mutindo. Ekizimbe kubaddeko ekkanisa, ebbaala ne loogi nga muno abagambiwa okubeera Bamalaya mwe bafuutuse. Bakira buli omu adduka n'omugugu gwe nga n'abalala balabiddwako nga beezigula ensusu. Kale oli mwana muto. Wapangisa ndani ya maji wapangisa. ako kalwanya Ekikwekweto kyongeddwayo mu katale gye bagwiridde ku muvubuka omusiisi w'enkoko abadde akolera mu kifo ekijama ate nga talina lukusa kukola mulimu guno ng'ono naye akwatiddwa n'atwalibwa mu kkooti ku City Hall. Ndi musanyufu lw'ensonga nti abantu baffe naddala kati nga abalina ebizimbe ba investor babeere nti batuukiriza amateeka g'ebyobulamu nga gano abantu baffe baleme kulwala kuba kati gabo batenanti basasula bulungi yadde bannaffe bali boolabye abatunda akaboozi basasula mu budde naye ate omukulu tayagala kudaabiriza kutuukiriza bintu. Tugenda kukuuma kizimbe kino tuteekako siiru nga tukwata buvunaanyizibwa obeere nga okuuma wano ng'owekizimbe. Omwogezi wa KCCA Peter Kawuju ategeezezza nti ebikwekweto by'okufuuza obukyafu bikyagendera ddala mu maaso era nga mpawo gwe bagenda kuttira ku liiso. Twongeddemu amaanyi ffe aba Kampala Capacity Authority okulaba nti ekibuga kiyonjo nti era n'abo bonna abalina bizinesi mu kibuga bakolera mu buyonjo nti ate n'ebintu bye bakola tebirina bulabe ku bulamu bw'abantu. Olunaku lwaleero tulina ekizimbe kye tuva okuggala e Kaleerwe nga bakiyita Aloysius Building. Kibadde mu mbeera mbi nnyo, tebali connected ku sewer line, so buli kimu kye bakola bamala ne basimulula obukyafu bwonna ne bugenda mu makubo. Habert Kavuma ne Sulaiman Mutebi bakusekedde gwe ino ku Lwabukedde TV. Mwene mundeke tata de kato okuba ekirala.